Bismillahi wa ba'd. Barakallahu fik. Sister Zaituni Muhammad ekibuuzo wagambye nti kukunaaba haidu bwe naaba nga sikuuse mukono ku kisenge olunaaba luba lutuufu luba terutuuse kuba abamu tetulina bwe tujja ttaka. Ekibuuzo kino kiringa ekiraga nti okunaaba haidu omuntu alina n'okukozesa ttaka oba ateekwa kukuuta mikono ku kisenge kugisiigako, wabula kyetugamba katusome ku kunaaba haidu kuba kutya ndaba wetuyinza okufuniramu. Okunaaba haidu, olunaaba lwa haidu lwe lumu n'olunaaba lwa janabba era lwe lumu n'olunaaba lwa nifaasi. Nifaasi gwe musaayi ogwo ogujja ng'omukyala amaze okuzaala, era lwe lumu n'olunaaba lw'anaaba nga avudde mu haidu oba olunaaba lwavudde mu janabba oba olunaaba n'omuntu nga yeerooteredde lufaanagana n'avaamu amazzi. Mu mbeera eyo si kyatteeka nti oteekwa okukozesa ttaka ate ng'omaze okunaaba n'amazzi. Ekimu ku bibiri kimalira ekirala. Bw'oba tolina mazzi nga gabuze okola tayammamu n'okozesa ettaka. Oba okiraba? Kaakati tuli mu mbeera olwaleero nga waliwo ewantu nga tewali ttaka. Kati aliya Imaamu Abu Hanifa n'agamba nti kikkirizibwa okukola tayammamu ku kintu kyonna ekiri waggulu w'ettaka, yaani waggulu w'ensi. Osobola okukola tayammamu ku muti, osobola okukola tayammamu ku nnyonyi, osobola okukola tayammamu ku kintu kyonna, oba lubaawo oba kiki kasita kiba nga kiri waggulu w'ensi, kubanga ojja kwesanga nga omuntu waali tewali ttaka, omuntu ali mu nnyonyi temuli mazzi, oba ali mu bbanga eyo tewali mazzi, ate n'ekisenge si kya ttaka, ekisenge tugeze nga kya sitiiru naye nga kyekiriwo. Kakati otumugambe nti tosaala kubanga tolina mazzi ate tolina ttaka, naye ekisenge ky'olimu kya sitiiru, omuntu ali mu kkomera. Mathalan, for example, ye tugamba nti atasaala nedda, ateekwa okukuba tayammamu ku kintu kyonna ekiba kimuli okumpi, oba ttaka oba settaka oba ki kyonna, oba mmeeza. Mu mbeera eyo tugamba nti ekimu kimalira ekirala. Bw'oba olina amazzi ate tosobola kukola tayammamu kukuba ku kisenge nga bw'ogambye nti nga sikuuse mikono ku kisenge olunaaba luba terutuuse, nedda. Bw'ofuna amazzi n'onaaba ate todda mu tayammamu. Amazzi bwe gabula ng'odda mu ki? Ku tayammamu, kubanga mungamba fa in lam tajidu ma'an, bw'oba tofunye mazzi fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum. Bwe kityo mu mbeera eyo omuntu anaaba janabba asooka n'abeera ng'afuna wuzu, naddala omukyala ng'avudde mu haidu. Bw'aba nga abadde yasiba enviiri asobola ozisumulula, bw'aba tafunye busobozi buzisumulula era kasita akakasa nti amazzi gatuuse ku roots ze hairs z'enviiri ze, yaani ku mubiri guno ogw'omutwe, n'oyiwamu amazzi ne gakola ki? Ne gatuukako ku mubiri. Ekyo kye kisinga obukulu. Ojja kwesanga mulimu abakyala balina enviiri nnyingi ng'abazungu ezigwa eno ku mugongo. Tumugambe nti zonna oteekwa ozitobya? Tumugamba nti zonna si tteekwa ozitobya. Ekigendererwa wano ku mazzi kutuuka ku mubiri. Tumugamba nti kwatako enviiri zino zizeeko sayidi emu oyiwe amazzi wano mu mutwe gatuukemu. Si tteeka nti zonna olina ozitobya. Ofune wuzu nga bw'ogifuna naye tonaaba ki? Yaani bw'otuuka mu mutwe ate motosiigamu busiizi, oyiwamu buki? Buyiyi nga bwe twogedde, n'onaaba sayidi eya ddyo n'onaaba sayidi ya kkono, n'ovaawo obadde oli n'oddako ebbali n'onaaba n'ebigere. Bw'etyo wuzu we tugifuna. Then oba tosobodde n'olyoka ofuna tayammamu, naye tugambye nti si tteeka nti oteekwa kukuba ku ttaka kwokka, kubanga mulimu abantu abatalina ttaka nga bw'ogambye nti tetulina we tujja ttaka. Kati tugambe nti mmwe temukola tayammamu ng'amazzi gabuze swala mugireke, la. Tugamba nti tayammamu mugikube ku kyonna ky'oba olabye. Wallahu a'lam.
ogambye nti nsaba kutangazibwamu kufuna wuzu nga mmaze olunaaba lwa haidu kikkirizibwa? Kikkirizibwa bw'obanga tewaleese nniya egamba nti olunaaba luno olwa haidu lwennaaba era lwe lwa wuzu. Kubanga okunaaba wuzu waliwo wuzu zawulwamu emirundi 3. Waliwo olunaaba oluli partial lwe lwa wuzu n'olunaaba lw'omubiri gwonna. Kimanya baluyita batya? Partial ablution eno omuntu n'anaabako emikono biki then ne wuzu nga omuntu anaabira eddala omubiri. Oba okiraba? Kakati ate togamba nti maze okunaaba haidu ate kamale n'okufuna wuzu. Osobola okuleeta enniya lumu n'ogamba nti olunaaba luno lwennaaba lwe lumu era lwe lwakufuna wuzu. N'onaaba ng'onaaba haidu ate nga bw'ofuna ne wuzu mu mbeera eyo. Then enniya eyo oba tewagireese kiba kikkakatako okumala okunaaba n'ofuna ate wuzu egenda okusaala. Wallahu alam. Barakallahu fikum.